mutwegattako agange nze Waswa Emmanuel subira muri bulungi obula muri butya. Subscribe nga ku Trust Media Uganda, subscribe ngene ko mukutoga Waswa Emma YouTube channel, wegatte ku Biva Organic wali access building Facebook kona kwe bali bakugoze eddagala lyonna erikola ku buli kimu omugejjo alusazi pressure sukali kuluma mugongo kuluma byonna amannyo ebintu ebiri organic bajja bakola ko nutrition bajagira birira. So lecho Dr. Senjo beri kyade omukugu wali enamba esimu ku screen awo eri ngeno omunoonyeko nawo basajja batina manyi ekisajja ngeno ofune eddagala. Lebo ali connect ono obwavu e Kampala banango obwavu bunje Uganda abana tebalina mirimu oli mwana abwana oli mwana abulenzi contact me oba connecting ku namba esimu eziri wansi eyali bawali yogereganye nabo bakutwale bweru one nnaku munange nnaku eruma naye nnaku erumire Kampala wano kali. Omwana Nancha Jomi owa Ukedde TV akola program abajita yalinga kola muziki lugudu bekyaliyo simanyi naye kati akola program emanyikiddwa nga Shorty Circuit. Ono munange wetwogerera yasima tusokugajambulwa abasajja abatamanya ngamba abamusazeeko nga kirira makage jasula ebulenga yadali mukwiriba kirira atuukeyo ne bamuzingako emboko netandikirawo kubanga enyoka era batugenda okumaliriza nga Nancha Jomi abanebe bamutasiza kubagajambuzi bano. Amalu kwa mwezo shiti ebigabo byo kubanga bitingana kwa Hanson bali luno ni bamutandika kumusonga mwengalo ola phone call yajjako emabigakaawo nga amutiisa tiisa n'ebirala. So olwo tunaba kumanya ekituufu kivaayo you can't know oba you can't say oba Hanson oba kiki but olenze okwebuza lwaki Hanson ngo basosonga mwengalo nga Nancha Jomi akubiddwa oba alumbiddwa abazigo. Ekisooka kya byonna Nancha Jomi ne Hanson babadde at war up to now kubanga luggwa lukyaliwo that cold way kyaliwo over Nancha Jomi still okudda ku TV n'akolokota omukulu Hanson bali luno ekintu ekyatabula Hanson mubi nnyo n'asuubiza Nancha Jomi okumutuusaako obulabe n'okumuhira asidi. Bino akabono kubyogera ebbanga asidi ne wikisinga 3 emabega aye tugenda okumaliriza nga Nancha Jomi aziguddemu embi era nga gimunyidde oba kitegedda. So nagenda okumaliriza nga munange yasima tusaka feso kachapula naye letagala nnyo okutandika kukirowooza nga ye mukirabye jasigidde mu kaseera nga Hanson bali luno yakamala okwewera nga bajja okumusandabula. Bali okusenza kusenalaba nga tuli ku twali ku press conference wakati wa Ejawo bana mawulire ne Uma ne twala abayimbi. The issue was nabula banga yabika kita na akiva kwa moya oya ne magweti yali musanyu. So sagala mutulire Hanson bali luno nga musonga mwengalo kwe byatuse ku Nancha Jomi. It can be bichisobola okubera bingi mu kimu. It can be a setup, it can be bade bagala ku muntu babebe mubbe oba kitegera olinga akozesa advantage okuba nti Hanson amwina ko lutalo nagamba yeka mu setting losangire no mulamwina ko lutalo aga mu setting mu chapule wamunyage uli chalina ate bajja kuwairiza mu Hanson ngere nsiwe nanso okuchogerera nti Hanson alabika adesa zeko Nancha Jomi amutuse ko bulabe naye nga siwe kiri. I don't want to believe it like that. Wachengeza ko bagamba nti Nancha Jomi bwalo yasobola okubanga simatuka abazigo bade bagala okubanga bamusandabula naye munango vano naona era nasobola okubanga munange atuuka yadalaga kali bego tebeguli katubasabire ne naku zino tebitambula bulungi ebintu bijja kuteera okusinga kawo. Amanya gange nze Waswa Emmanuel wegatte ko mukutu gwa Trust Media Uganda.